abami basajja banange basaba ku bintu bya DNA kikole nga osuubira nti results ezinavaamu ziyinza okuba ennungi oba si nnungi gy'oli. Bw'oba toyagala kwabika omutima zireke. Bw'oba oli redde ng'ogumidde olina omutima omugumu nga totya biduduma, genda okikole DNA. Ekyo ekizibu kati kyekiriwo ekisinga. Tulina wano list kati twakaweza 5 nga mu 8 58 abantu nga 5 abami bajja batwandikira official actually batwandikira mu kusooka bali bajja wano ne families zaabwe n'abakyala ne bakola passports. Of course bw'oba okola passport otekako erinnya lya taata, erinnya lya maama n'ekika kituufu. Ati baali bakoze passport nga bamanyi nti abaana abo baabwe nga bataddeko details ezo nga ye taata kika n'amaanya gaabwe. Naye kati bazudde nti sibe bataata b'abaana bano ate bakomyewo speed nnyo nga baagala bawandukulire ebintu bino babijje mu system nga batugamba ono omwana si wange tumujjeko erinnya njagala ne details eziri mu passport system ziveemu kubanga si wange. Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party, baby shower byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala. Ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko. Bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku 0787 42 23 oba ku 075 234 036 Zion Camp ssuula mpya. Twali tuli awo ng'omugagga omu agenze ayombye n'omukyala we. Ndowooza mu kuyomba omukyala n'akamutema. N'abaana sibabo tomanyira ogwo sigo eka musajja ebisajja waliwo abasajja naawe toli musajja biki sajja gamba ate enkeera omwami kwekola ki kwe kunoonya engeri y'okukola mukama abakazi bano tobeesiga mukazi wayogeredde ekigambo ekyo abaana bayinza bange kati yakeerera wano. Bwebabuuza of course yasooka n'abuuza ne bagamba DNA eriwe under internal affairs. So kumaca enkoko yagikwata mumwa kumaca namusanga wano. So netugenda nemubuuza nengezaako okumuwa counseling engamba ekintu kino oli ready kweri okyagala kukikola. Agamba sina buzibu ndi kyagala kumanya just kwegamba kituufu mukazi yangambye ekintu yina itomanya. So nemusindika mu lab yaffe ba experts naye ne bongera okumuwa amagezi. Akanugamba kale namugamba genda oleeta abaana n'abaleeta ne bamukolako. Yamugamba results zijja kufuluma weeks 2 bwe zaayitawo abaana baali 15 we yali akebeza yafunako bana 11 nga si babe
era naye bwe nawakana results ezo nagamba si kituufu tekisoboka abaana yabasomesa abalala bamala okusoma mu masomero ag'ebbeeyi yabawa n'ebintu bantu bakulu tumugamba kati bw'oba owakanya ssebo owakana bino ebivudde ewaffe twalako sampo endala ozitwale ng'e-Germany kubanga omwami yalina sente e-Germany gye batandikira ebintu bya DNA ne olwekyo bakola ekintu nga kyesigika endala nazitwala South Africa eyo era results weeks 2 bwe zayitawo results ne zikomawo naye results bwe zakomawo za confirminga buconfirmings zino ezaffe zewandegera sajja yali dejected akati information ye netambula bwe yaddayo abantu ne boogera ku kyalo ono n'abuulirako ono n'abuulirako oli nekitandikirawo wiiki eyaddako eyokubiri ngenda kulaba abantu batandika okwesomba wano batandika okwesomba buli omunda wajja ng'abamu ate bajja wano nga balina n'obubaasa bu envelopes obwaki nga bataddemu enviiri basaze enviiri ku baana basaze enviiri basaze enjala z'abaana batadde mu baasa olunaku olwasooka twafuna abantu owera dda 30 abaami 30 era mwe mwagira n'omwami bambi abeera bweru eyo naye nga alina wano family abaana 6 kwe kukebeza abaana abo nga talinaako n'omu ate abaana basomera mu international schools yasasula sente ya buli kimu kwegamba alina lave eri baana kubanga yaleeta abaana naye ng'olaba abaana dadi bondi eyo gyalina lave eyo gyalina abaana kwegamba n'olaba enyike n'enaku yenyini gye yalina eri abaana ate bagamba abaana tekuli wadde naye yawakana results naye of course bwe yaziwakanya naye n'atwala n'akonfaminga era bwe yakonfaminga expert omu n'amugamba naye kati nawe ogenda bakukebereko fertility alaba oba ozaala oba tozaala era bamutwala mu malwaliro gaali 3 naye results ezafa bayo zaalaga nti omwami oyo yali alina condition mu lufuutifuuti gye bayita low sperm count nga tazaala naye nga kyokka omukyala yamuyiiya n'amufunira abaana ogezaako okulaba nti obufumbo bugenda mu maaso simanyi nnyo DNA eyo naye kati awo singa omukyala amuyiiyiza ku muganda we abaana bano tebayinza okubeera bayinza okukeberanga mufaanaganya awo si kibi ssebo awo muyinza ofaanaganya mufaanagana kubanga muba mukalinga genes almost ezimu kubanga mwazijja ku taata ne maama okiraba so naye awo tekiba kibi family emu awo ogumagumako at least awo tekiba kibi naye ng'abaana taata siwa family siwaki era mwe mwagira n'omuzeeyi nga yalina omuzukulu we omuzukulu yamuleeta wano ng'omuzukulu oyo nti tabafaanana gamba omuzukulu oyo tatufaanana kirabika si wa mutabani wange si mutabani wange azaala ono omwana era bwe bakebera omwana oyo kati nga bakebera ne jjajja we jjajja n'omuzukulu bwe bakebera tebasanga tewaaliwo kakwate kona between jjajja n'omwana dokita n'abagamba kati katukebereko taata w'omwana wenyini n'omwana era bwe bakebera taata w'omwana n'omwana basanga nga bakwatagana kyali kitegeeza kyekyo nti ono muzeeyi si ye yali azaala taata w'omwana so ebintu kyova olaba abaami abali eyo ebweru zembawo amagezi muve ku bintu bya DNA mujja kwabika emitima mujja kwabika emitima otya ku kintu ekyo nga kiri anife ya bwe ekintu
bw'oba oyagala kukola DNA gikole nga omwana yakazaalibwa amagezi advice omwana aba akyali muto okusookera ddala tonaba ku buildinga bond eyo n'omwana ekyokubiri tonaba kuteeka mu sente zo n'omwana tanaba kumanya waliwo okulumya n'omwana omutima omwana kumanya tonaba ku developing love eri omwana awo nibo bakutema nti si wo nga mwawukanirawo ng'okitegeererawo mu kifo ky'okulinda omusajja emyaka 30 ne bakakutema nti ono si kitaawo olaba enyiika eyo n'enaku omuntu atema n'emiranga n'alabye ne ku social media waliwo omwami mukulu yagenda wa maama we ng'ayagala kumutema gamba ndaga taata wange zuno ndaga taata bangamba ono taata wange naye kati ate omwami aneeganye ku myaka 30 so n'olwekyo abaami ebweru eyo njagala mbawa amagezi nti DNA okujjako nga waliwo ekintu ekikuwaliriza mwandibadde mugivaako kubanga bangi bamenyesa emitima bangi baagala kwenya mu bulamu bw'ensi eno bangi baagala kutta bakyala baabwe n'enyiike abaana gye bafuna kubanga omwana aguza amanyi nti ono kitaawe ate after some time n'omukyusa timing omwana amanyi nti taata we mugaaga ate enkeera ng'omulaga owa boda ntono taata owa chapati niyo taata ate nga ye omwana abadde amanyidde embeera eyo ayasiiga enjala ndi okiraba nowa Cutex ye taata okiraba so n'olwekyo njagala kukubiriza Abannayuganda nti abaana Katonda yabaleeta omukyala bw'obeera naye nakuyiyiza abaana oyinza okuba nga tozaala balabirire naye ndowooza wali badde otuwa amagezi ng'abasajja nti naffe twali badde tugenda ne twekeberako n'omanya oli otya mu bintu by'okuzaala bino kubanga kati gwe olowooza ozaala naye tozaala sooka weekebereko naawe olabe akati obuzibu obuliwo ennaku zino ekintu kino ekya DNA bwe kyasitudde enkundi wabaddewo Abannayuganda abali sharp abatandise ate okucupula results baleetedde Abannayuganda obuzibu nga baagala kukola sente ennaku zino nabaddeko awo mu paaka awo nendaba bawandiika ku taxi do a DNA test from Katwe DNA test from Makerere DNA test from Makindye buli omu ng'ayagala kukola DNA wabadde ne number telephone number these results in 2 hours omulala n'agamba nti waliwo bu mobile kits obukola DNA ndokeberera ewuwo mu nyumba nga buno obwa siriimu DNA omukebera ekyo kikyamu nnyo tosobola kujja n'okebera DNA in your house tekisoboka so naye ekirungi ekintu kino bwe kigenze ki attracting attention ate parliament of course ekiyingiramu so ne instructing Minister of Health era leero tubadde basanyufu ministry ne regularizing labs bbiri zokka yakkiriza labs bbiri zokka zeziba zikebera DNA sookera ddala of course eyaffe ya government analytical lab Wandegeya n'eno endala bagiyita MBN zokka bbiri zezikirizibwa okukola DNA ku bantu kati awo kijja kuba kituyambako at least okugalawo buno bukwakisa obubadde butandise
okwekolera sente ku bannayuganda abali desperate. Naye ng'ekintu kya DNA sebo ekintu kinene twakitandika wano mpola mpola kati kikyo ne mu parliament ye Kenya nawulidde badibetinga nawulidde Zambia badibetinga era Zambia kati bayisiza etteeka nti buli eddwaliro bagenda kubeerako ne unity ekola DNA omwana aba yakazaalibwa wat kubimu ebintu bye balina okukebera omwana ejja kubeerako DNA. Nze naye ndaba ne Uganda wano bwe kyali bali. Kyandibadde ababaka baali tuyamye ne bayisa etteeka eryo. Nti ku bintu bye balina okukikebera nga sickle nga HIV nga ebintu bateekeko n'ekya DNA ebeere requirement so that abantu bano abasiba abantu abaana nga babalemesa n'ekirala nga tebaleetawo enyiika eyo eyokumenya abantu emitima nga bakuze kijja kuba actually nga kiyambyeko naye nga ekintu kinene ate kitera nnyo okuaffectinga abantu abagagga boyita the affluent teri mukazi asiba omwavu omwana basiba omugagga omwavu ogenda kumulabirira otagamba omwavu omusiizi wa chapati ani agenda okuwa namulabirira kakati abantu abasinze okufuna obuzibu buno bebagagga be bantu abali mu society betwita bana abagagga abasomye ekisooka be batalina budde obuzaala baana ekyokubiri be balinawo ku kasente so buli mukyala aba yeetaaga mwana nga taata we alinako kasente so namukusiba kyangu nnyo so mwe abaami abalinako kasente ate nga musomyeko ate muli mu kategori eyo mulina okwegendereza nnyo. So abantu bano bwe bajja wano mwenga abali mu internal affairs nammwe mufunyeyo abagamba nti ono nali mutadde mukoledde passport eri mu bigundi zange nga yeetaaga okubanga akyusa ebiwandiiko actually bafunye ekyo ekizibu kati kyekiriwo ekisinga tulina wano list kati twakaweza 5 nga mu 8 58 abantu nga 5 abami bajja batwandikira official actually batwandikira mu kusooka baali bajja wano ne families zaabwe n'abakyala ne bakola passports of course bw'oba okola passport oteekako erinnya lya taata erinnya lya maama n'ekika ati baali bakoze passport nga bamanyi nti abaana abo baabwe nga bataddeko details ezo nga ye taata kika n'amaanya gaabwe naye kati bazudde nti sibe bataata b'abaana bano ate bakomyewo speed nnyo nga baagala bawandukulire ebintu bino babijje mu system nga batugamba ono omwana si wange tumuggyeko erinnya jagala ne details eziri mu passport system ziveemu kubanga si wange kati omanyi tugezaako okwogeraganya nabo okubawa counseling kubanga tumanyi nti ekizibu kye bayitamu kati era amagezi of course tubawa okugenda kunira okusookera kunira kubanga lwaki nira yetereka kyetuyita primary data esookerako ebisookerako bw'oba omwana yakazaaliwa nira yemuwandiisa nemala nemuwa ne birth certificate so olina okusookera eyo n'obiwanduukuluza eyo mu nira system omala okubiwandiikulula then n'ojja eno ffe tetulina buzibu tuba tubikyusa kasita tulaba nti nira emaze okubikyusa ffeno nga tukyusa tebyetaaga muno okudda mu masomero wandabira ddala nga kiva wala kintu kye P7 yakozesa amannya ago senior 4 yakozesa ago university akozesa ago kintu kiri complicated nnyo kyova olaba
omuntu abivuddeko aba asinze aba asinga kintu kyo bivaako kizibu okubivaako naye omanya ate tosobola kukivaako n'okumanya ekituufu nakyo kikulu bw'oba oyagala kumanya ekituufu abantu babeere na mitima migumu nti ekivuddemu nga kikkiriza beera guma omutima genda okebeza omwana bw'okkiriza results ezivuddemu oba wateekamu kkiriza nti wateekamu naye si wuwo olina okugenda mu maaso ekyo kiggwe DNA okujja okutandikawo muno mu ggwanga mu Uganda yali yakujja kukonjola ekizibu kyasookera ddala ekya crime okumalawo obumenyi bw'amateeka ng'obubbi ng'okutta abantu nti ani akutte ku luggi luno nga baagala kumujjako fingerprints ezo ebinkumi ebyo bagende babianalyze nga balabe omubbi bakwate omubbi so DNA yajja kukwata babbi ye intention yayo era kubanga yajja kukwata babbi ekyo docket ekola ku bintu bya crime ebintu bya bubbi eri mu ministry yaki ya internal affairs kwe kukwata lab eyo okukiteeka under ministry of what internal affairs kubanga omuntu omulala yangambye nti lwaki DNA lab eri mu kifo ky'okubeera mu health naye DNA teliko kakwate koona ku health mu health ogenda okola DNA tobeera mulwadde tolina bulwadde ebintu bya health bikwatagana ne bulamu bulwadde ebintu bwebito treatment oyagala kujjako omusaayi olabe oba olina omusujja oba olina diarrhea ekiddukano oba olina sukaali oba olina pressure okujjako ki omusaayi naye kati bino ebya DNA byo tebikwatagana na ndwadde tebikwatagana na ku treatment naye kati bikwatagana kati maybe naye kati siko cells bakebera DNA kati bino wisdom ya government yali nti byajja okukwata babbi ani akutte ku remote eno oba ku luggi luno n'abba computer ne bajjako fingerprint ne bagenda ne bazianalyzinga okulaba nti bakwata omubbi oyo kyovudde olaba DNA yatandikira muki mu internal affairs DNA ekola ebintu bingi naye lwakuba nga mwotwalidde paternity test ekintu kya paternity test kyekivuddeyo ennyo ekikutte wansi wako naye nga bwolaba kati laabu yaffe eyewandege ekola tests nyingi ekebera obutwa omuntu bwe baba bamuwadde obutwa n'afa bakebera butwa type ki bumuuse butya then bakebera kasita omuntu oba bafunye accident n'abeera deformed completely naye nga baagala kumugabira beewaabwe oba abantu abo bafunye omuliro ne gubookya ng'ogwo tebakyategerekeka nga baagala kulaba oba balina akakwate n'abantu abaze kubakiraiminga ebintu bwebito bingi ne bakebera ne quality y'amazzi ebyo byonna babikola mu DIGAL Government Analytical Lab kati DNA bwe yajja okutandikawo okukola paternity tests zino okusitula enkundi kyabadde mu myezi ebiri emyezi ebiri bwegiti naye kitamye amunde njagala kyolekera bannayuganda abo kati abannayuganda abalungi abatulaba ndina ebintu bibiri byenjagala kubalekera okusookera ddala abantu abasaba passport njagala kubakubiriza mubeere nga muzisaba mu budde tomala kalinda ufune trip otandika okupapirira otuyane awo bwotuukira ku bafere bwogwira ku bafere ne bakunyagako sente zo ziri ate zikola ki
zigendera bwerere kyokola saba tekamu okusaba kwo mu bwangu mala okutekamu okusaba twala obudde bwo sasula funa appointment ojja bakukolera passport tokkiriza kuteekamu bano betuyita babroka bano abagezigezi b'e Kampala kubanga bo baliwo okunyaga sente twala obudde bwo osabe katabo ate okesabire ng'oteekamu information yo ku mutimbagano n'ekyokubiri abaami basajja bannange basaba ku bintu bya DNA kikole nga osuubira nti results ezinavaamu ziyinza okuba ennungi oba si nnungi gy'oli bw'oba toyagala kwabika omutima zireke bw'oba oli redde ng'ogumidde olina omutima omugumu nga totya biduduma genda okikole DNA omanye ekituufu era bw'omala okumanya ekituufu toleeta kavuyo toleeta trouble amaana bw'omala okumanya nti si wuwo wandibadde oyita mu mitendera emituufu gino egy'okumuyamba omwana oyo okusookera ddala amanye muzadde we ejyali kubanga nekyomwana ono okumanya omuzadde we omutuufu nze nsuubira kikulu kubanga tis a right omwana ono ane right okumanya muzadde we amuzaala kubanga ebintu by'omusaayi bino omusaayi oluusi gulondoola oyinza okukwata omusaayi gweno ate n'ogutwala eri nebitakwatagana bulungi omwana nakula nga abonaabona ebitagambika nga gutomanyi lwaki abonaabona kumbe wamugaba mu kika ekitali kye so n'olwekyo abakyala temutunyigira ku bintu bino ebya DNA mukkirize abaami bakole DNA bazuule ekituufu n'abakyala bagamba babasiba abaana mu malwa nakyo kituufu naye abakyala njagala kubeebazaako ekintu kimu abakyala abantu balungi nnyo abaami kuva edda emyaka egyo egyedda bazaala abaana ne naleetera omukyala n'alabirira n'azaala eri n'aleetera omukyala n'azaala eri n'aleetera so kakati omwami bw'osanga nga omukyala naye omwana gwazadde si wuwo tomuyisa bubi kubanga nabo babadde tebabayisa bubi bali ku revenge kubanga abaami babadde bazaala eno n'aleeta n'azaala eno n'aleeta omukyala ye alabirira aleeta buleesi omwana wange ono omukyala bambi n'alabirira so kati bamanyira kati nawo abaami nabo nindulabirire ku baabwe mulabire ku baana b'abakyala kubanga baba babeereddewo abakyala babeereddewo ebiseera bino byonna mwebale nnyo mwebalire ddala audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako